Muli mutya mwe mwenna abali ku channel yaffe eyitibwa LN 256. Olunaku olwaleero njagadde mbewe ku ddagala naddala mmwe nga osobola okubeeraawo n'obulwa otulo, ng'osobola okubeera mu buliri otulo ne tukubula oba ne weebakamu katono essaawa eziddako n'obeera ng'otunula paka budde kukya. Njagadde nkuwe ku ddagala ligenda kuba likuyamba bulungi nnyo gwa bulwa otulo. Nkusaba ofune enniimu. Bw'ofuna enniimu gikamulire mu mazzi agookya. Eteeka amazzi mu kikopo nga gookya, kamuliramu enniimu bulungi nnyo. Omala ogikamuliramu, nkusaba ofune we bayita obutungulu, busaliresalire mu mazzi ago. Funayo akatungulu nga kamu, okasaliresalire mu mazzi ago g'otadde mu kikopo g'okamuliddemu juyisi w'enniimu. Kati w'omala obiteekamu byonna, nkusaba obeere ng'onywako. Olina kubinywa nga wakamaliriza okulya ekyeggulo ng'ogenda kwebaka. Olina okubinywera bigenda kuba bikuyamba. Ogenda kuba nga toddamu kubulwa tulo. Okitegeera? Funa enniimu ogikamulire mazzi agookya, osaliresaliremu n'akatungulu bulungi nnyo, obeere ng'onywako. Beera ng'onywako mpola mpola, naye binywe ng'omaliriza okulya ekyeggulo ng'ogenda kwebaka, kwegaba bibeera bisembayo ng'ogenda mu buliri. Togenda kuddamu kubulwa tulo. Ekintu ekyo kisumbuwa nnyo abantu. Omuntu atuuka mu buliri n'abeera ng'atunula butunuzi paka budde kukya. Kwegamba ng'obulwa nnyo otulo. Beera ng'okozesa eddagala eryo ligenda kuba likuyamba bulungi nnyo. Bwe kityo bwe kiri. Mwebale kubeera ku channel yaffe eyitibwa LN 256. Mugende mu maaso n'ogyegattako, kigenda kuba kirungi nnyo. Mubeere bulungi, mweraba.